Kakati ku Pastor Bujjingo, Pastor Kayanja, Pastor Serwadda, Pastor Tom, musumba wange musumba Sara, Pastor Chiganda, Pastor Bugembe, Pastor Aaron, Prophet Museveni, odo mukwano gwa Prophet Museveni weyo side ze Hoima, Pastor Kakandi, Pastor Senyonga, Pastor Lubega wa Fanalu. Ani asinga Amaanyi, ani mutuufu. Oluvannyuma lw'okulaba enjega ng'ebeerawo ey'amaanyi, kakati njagala tugeraageranya abasumba tubasse ku minzaani tumanye ani wa amaanyi okusinga munne, ani asinga. Bakolinso ekisooka essuula ey'okusatu olunyiro olusooka. Nange abooluganda saayinza kwogera nammwe ng'ab'omwoyo naye ng'ab'omubiri, ng'abaana abawere mu Kristo. Nabanywesa amata so si mmere kubanga mwali temunnagiyinza, naye era nga kaakano temunnagiyinza kubanga mukyali ba mubiri. Kubanga mummwe mukyalimu obujja n'okuyomba temuli ba mubiri era temutambula ng'abantu obuntu. Kubanga omuntu bw'ayogera nti nze ndi wa Apollo, nze ndi wa Pawulo, n'omulala nti nze ndi wa Apollo, nga temuli ba buntu. Kale Apollo kye ki ne Pawulo kye ki? Baweereza buweereza abakkirizisa era buli muntu nga Mukama waffe bwe yamuwa. Nze nasiga, Apollo n'afukirira, naye Katonda yakuza. Kale bwe kityo asiga si kintu newankubadde afukirira, wabula Katonda akuza, naye asiga n'afukira bali bumu. Naye buli muntu ali weebwa empeera ye ng'omulimo gwe bwe guliba. Kuba Katonda, mu Katonda tuli bakozi banne. Muli nnimiro ya Katonda, muli mu nnyumba ya Katonda. Pawulo atulabula okutandika okugeraageranya abasajja ba Katonda n'okutandika okubeenyweza. Nze ndi wa Fanalu, nze ndi wa House of Prayer, nze ndi weno, nze ndi weno, nze ndi wa Miracle Center. Kati tuyimusa abasumba ntubateeka mu bbanga ne bakubwa. Kuba buli kintu kyonna ekyenkanankana ne Katonda oba ekituula mu ntebe ya Katonda waliwo amasannyalaze agali nakyo, agali divine, agakikuba. So abantu bano abasumba tubassaamu ekitiibwa baweereza ba Katonda, kyokka si ba Katonda. Era abalokolera olujjanjala mu olw'obusamize, kubanga abantu abasinga baava mu masabo kye kibatijjisa n'omuntu awo. Era bwafuna obuzibu nga baddukayo, kyova olaba mbagamba nti abalokole babaira mu transit buli kaseera bakyukakyuka, balinnya taxi nnyo okutuuka gye batuuka. Abaali ku Fanalu baaliko ewa Pastor Bujjingo, baaliko wa Pastor Namutebi, baaliko ewa Miracle Center, baaliko ku Abundant, baaliko buli wamu batambula butambuzi. Naye abasumba mwenna gye muli mbassaamu ekitiibwa, wabula njogera n'endiga zaffe n'abalokole mwenna abakkiriza Kristo. Kristo ye mulokozi era yakuza. Abasumba bafukirira ne balabirira n'ennimiro. Nannyini nnimiro ye Katonda, kati ffe ennimiro. Musumba Sara si Katonda wange. Era bwe nkusindika musumba Sara ogenda oyatula obulokozi, si kusindika bakubbe ssente nedda. Kati ekirala ekigenda okukuba abantu kwe kulowooza nti obulokozi tebuliyo, linaga wakansigale mu ddiini yange mbeere wano. Emiggo toyinza giwona. Yesu yafa ku musalaba tulokoke, si tusigale mbo Katuliki, Obusiraamu, Protestant n'amaddiini amalala. Era tolowooza mu mutima gwo nti oliwoza Katonda ne bannange nze byali bigenda maaso mu kkanisa banne nali sibitegeera ne ŋŋamba akansigale mu ddiini yange nedda, emiggo tojja giwona. Ate nze nja kubaawo nga nkulaba. Kuba ogenda mu ggulu ekifaananyi kyange kiri awo portrait ennene bweti nga ndi ku benzi njesigana. Muwulirize, nankubadde ekkanisa erina issues zaayo, nankubadde waliwo omusumba eyakubba, nankubadde waliwo omusumba omulogo, nankubadde ono avuma gundi, tekijjaawo kuba nti Kristo ye mulokozi n'omuggo akutte mu ngalo n'ekikompe eky'ekisa kirina eri abaagala okulokoka. Akutte n'omuggo mu mukono gw'omulala ogwa kkono, agenda okubba kibooka emiggo mwenna abajeemu muwulire. So mulokoke mudde eri Katonda mumanye, n'abali mu makanisa twongere okusaba okukolokota kibi. Because oyinza okusekera Pastor Bujjingo leero naye have you prayed for him? Oba just ommokinga. Bw'obanga osabira Pastor Kayanja atereka kusekera Pastor Bujjingo. Bw'oba osabira ku Fanalu leka kusabira Pastor Tom. Naye nga bonna baweereza ba Mukama tubassaamu ekitiibwa. Kakati Pastor Bujjingo tukusaasira nnyo ebizibu byakuguddeko, naye mukwano kati nze nga mutabani wo njogera kubanga nkwagala nnyo. Abantu baseka, abantu bajerega, badda ku social media, naffe oluusi tumanya okusaaga, naye ebyo tobitwala nga kikulu. Wabula amazima galiwo kati mukwano, olina entalo nnyingi ezimu tojja kuzimalako. Olaba ne Museveni omukulembeze alina amagye, mulimu zaaleka kubanga you cannot fight many wars at a go. Either ojja kwestraining ogwemu amaanyi oziriko ogwe,
oba ojja zifiiramu. Tosobola kulwana Vision Group eyo kampani nnene, abo abawulire tojja basobola, tojja kuba be wali okozesa bazonto ba Dr. T bagundi okube Bini okube Pastor Kayanja okube Pastor Guno abasumba banno olwane n'entale ezizonga omuntu n'obuweereza. Mukwano ebintu ebibeera bingi nnyo, ate si buli omuntu yatakwagala, ffe tukwagala. Tetulina ngeri gye tusobola okufuna obutakkanya tukola ki? Tukwagala. Era nze ndi mulokola akakasa nti oli mulokola aliko amasannyalaze g'obwa Katonda, kyova olaba nkukwata n'obwegendereza. Ebiyiseemu byonna onsaasire n'omutima gwo, nange onsabire enkulaakulane wadde oli mbizibu, kubeera Yubu bwe yali mbizibu yasabira mikwano gye. So bw'oba oyagala okuzimbira ennyumba eggwe bulungi, njogera ku nnyumba yakona yaggwera yameramu omuddo baagiroga, abali ebweru w'eggwanga mutusindikira akasente mutuwe emirimu bannange. Aba Lutunku Construction International Company Limited tukubire ku 0751136934 eyo nange ndi director. Segura Microfinance agenda kunnyonnyola omwana ow'obuwala, genda obeesige obateresa akasente ko kadama agenda ebweru, wali ebweru ng'osindika akasente bakabba weesige Dr. Tine kyayogedde. Segura Microfinance ogenda kuwulira from the horse's mouth. Menora Preparatory School kubira Anti-Bibian bayinawo basale eri abaana abalina ebitone bagala obwana buno bubbebi ogenda bweru okolera wala olina bubbebi bwo tolina wakuleka dekkeya oyagala bwere mu kisulo P1 mpaka ne P7 top class. Twala tugende oyo w'obwana obuto bwe butyo ate nga musingi gwa bulokozi mukubireko 0704777884 video nkikwate ku Tavern Woods Kabusu status base.